Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nyabo gye baliko obulamu bugamba ki? Bulungi Nze bampita kadima ndi ku beat wano. Naye nsaba oyogereko nnyo sikuwulira bulungi oli wansi. Wangi? Fune wali network twogeremu. Amanya yegwani kuba bampadde bwi namba yo. Bampita Nalwanga Sharifa. Nalwanga Sharifa. Sharifa salamu alaikum. Nabanja. Diri Nalwanja. Nalwanja Sharifa. Osinzidde waawo. Ndi Kabasanda Butambala. Naye Kabasanda Butambala. Abe Butambala bali batya? Bali balungi sebo. Tebalina mutawaana. Ate balina mutawaana sebo. Kale nnyonnyolaamu ku bintu byo tulabe. Mbadde nina omuvubuka gwe nafuna gwe nali njagala. Olina omuvubuka gwe wafuna gwali oyagala? Olubuto n'asuulawo. Yogerako nnyo obuze yakufunisa olubuto n'akusuulawo? Yansuulawo kale n'atayagala ddufaako. N'atayagala ddufaako. Bamuyita ani omuvubuka? Omuvubuka bamuyita Mutyaba. Mutyaba wa Lugave. Weeyo kyalina namba yo kwemufunira tokyalina namba kwomufunira. Weeyo kalayini yagikyusa. Abeera eyo ku kitundu yavaako sikyamulaba. ne ku kitundu yavaako. Kati oli Lubuto awo weeyogerera? Ndi Lubuto lwa myezi 4 naye baŋŋambye mu ddwaliro wano egombe nti birimu Nseke okusinga. Yogera nnyo. Myezi 2 emabega. Yogera nnyo tusobole okukuyamba mukwano. Bagambye batya mu ddwaliro Egombe? Baŋŋambye wano Egombe nti nno lulimu Nseke okusinga kubanga nazo zannumako emabega emyezi 2. Lwagenda mu Nseke? Lwa bbanga ki? Myezi 4. Bakutadde mu sikaani? Bantaddeko mu sikaani ne bakebera. Ate nange mbadde sikimanyi nti nina olubuto. Obayi tokimanyi? Bulijjo nange ndulwalirako. Bulijjo olwalirako? Olinayo omwana? Ninayo abaana bange 2. Abaana 2. Kale ono Mutyaba mwesiŋŋaana mutya okumufuna? Nalina kawoteeri kenkolerako. Najja nayita mukama wange okubeera nti antuukirira. Yayita mu mukama wange okubeera nti antuukirira. Nalina kawoteeri kenkolera. Kawoteeri kaliyo Kabasanda? Kali Kabasanda. Kakati wamwagala tewamanya nti waba muzaala wano oba ava wano oba ava wali? Yaŋŋamba bamuzaala oba yaŋŋamba Singo. Bamuzaala Singo. Nali situukangayo. Ewaabwe? Yali akola mulimu kyawo? Yali musazi wa miti naye kati mu kitundu engeri gye yazaamu ne be yali akola nabo tokyabalaba nnyo. Be yali asala nabo emiti? Temwali mubooko ku byalo bakuki? Tebaali bakukyalo. Ekitegeeza nti okuyajjako buzzi kusala miti era n'amala n'agenda. Wangi? Tebaali baawanoka Abasanda nga bamukubira bukubizi essimu n'abalagirira waali ne bamusangawo ne bagenda gye bagenda okusala emiti. Kaakati omusajja ono we yagenza okuwulira n'oba nga tokyamulaba yagenda akitegedde nti oli lubuto? Nagenda nti mugambya olubuto lwali lwa mwezi gumu naŋŋamba nti tuteese tuluggyemu naŋŋamba nti ngenda kuwa ssente nazo teyazinza naye ne mugamba kati waŋŋamba okumpa ssente tuluggyemu kitegeeza nga tolwetaaga. Naŋŋamba kati ate natuuse ekiseera nga ndaba ssente sikyafuna bulungi kati tugira tulindamukko bwe natuuka ekiseera nga mukubira essimu nga takyazikwata. Ate naggamba ate mulindemu? Kitulindemukko amala okuyiiyayiiyaako alabe nti oba afuna ssente ampe ngende ndiggyemu. Kati olubuto lwa myezi 4. Nga mukubira nga takyakwata ssimu zange.
kati olubuto lwa myezi 4 ate oŋŋambye ekibi nti lukulidde mu Nseke. Ate kati baŋŋambye kuba baŋŋambye balina kunongoosa wiiki eno ku Lwomukaaga. Balina kulongoosa wiiki eno ku Lwomukaaga. Kati bagenda kulongoosa kulujjamu kola ki? Kulujjamu. Bagenda ddujjamu. Kubanga kati teriyinza kuliramu lugenda kunja by'Enseke. Era kituufu luba terusobola kukulamu luba lusobola okwabya Enseke. Taata w'olubuto tolumanyi gyali embeera bwetu kati wamaze dde okukola appointment n'abasawo beekabasanda. Namaze dde okukola appointment nawe kubanga baŋŋamba singa nalina ssente ku liri lye nagendayo bandibadde bannongoosa dda naye nali sirina ssente nange ngezezaako okuyiya ne bigaana. Kati gwe ki kyoyagala ffe tukuyambe kuba bampadde buwi namba ey'essimu nti otwetaaga. Tenzagala muyambe kale kyemufunye kye musobodde tusobole okgenda bannongoosi. Kyetufunye kye tusobodde ekitegeeza nti oyagala kasente oyagala buyambi bwa ssente. Njagala buyambi bwa ssente. Ssente mmeka? Nze musawo nali munyonyodde mukale ebizibu byange nemugamba nti nindize nti maze emyezi 2. Yogera nnyo. Nali munyonyodde obuzibu bwange nti maze emyezi 2 sikyakola naŋŋamba kale ku lulwo tusobola okukuyamba. Ne tukulongooseza ku mitwalo nga 25. Ennamba y'omusawo ogiina? Saamuggyako nnamba ya simu. Ate kati wamuggyako nnamba ya simu obeera otya kati wamuggyako nnamba ya simu ate ng'oŋŋambye bagenda kukulongoosa ddi? Saamuggyako nnamba ya simu naye kati yaŋŋamba nti leero kwolwo mba nfunye ssente kwolwo nzireyo. Kuba kati appointment mwagikola mutya nga tebakuwadde nnamba ya simu? Wange? Appointment twagikola kale obuzibu bwava ku nze neerabire kugimuggyako nava mu ddwaliro nga sigimuggyeko. Abuguza omukyala byayogedde obiwulira? Nava mu ddwaliro neerabire gimuggyako. Naye ng'amannya nagasigaza omusawo Kajimu. Omusawo Kajimu aliko abasanda? Akola Gombe mu ddwaliro omusawo Kajimu Lawrence. Kati sibitegeera ate oŋŋambako abasanda ate oŋŋamba Gombe. Kati bagenda kulongoosezaawe watuufu. Gombe lye nagendamu naye ng'embeera wali embeerako abasanda. Eddwaliro liri Gombe. Ku ddwaliro ly'e Gombe. Kati obeera waani aliko abasanda? Mbeera wa mukwano gwange. Ate ewammwe? Ewaffe si wano. Ewaffe Masaka naye kati eno mbeera wa mukwano gwange. Kale katulabe abawulizi basobola okutuyambako wano kase ennamba yetugirina. Nange nina kensobeddwamu. Kaki kosobeddwa? Yaŋŋambye nsonyi okujajinga omuntu nga sinnajja gye muli. Yaŋŋambye oli mu kusooka omwami olubuto yakalumanya lwa myezi 4. Sheketi ate wali mu maaso aŋŋambye omwami olumugamba lwa mwezi 1 n'amugamba baluggyemu. N'ekirala alina waŋŋambidde nti simanya amalwaliro gakyukana ate tamanya appointment byaddi naye ng'ayagala emitwalo 25. Ne ku busawo bwange obutono bwe nasoma ndabanga olubuto lw'emyezi 4 terusobola kukulira mu Nseke. Mbuuza lwaki? Emyezi 4 omuntu aba atondedde ddala ziba zayabika dda. Sisuubira nti tusobola okuweza emyezi 4 ku busawo bwange obutono bwe mmanyi. Bale bwemba ngenze wala munsaasire mu nsonyiwe. Naye omuntu oyo gw'obadde omusaasire kati olina nga atamukuba. Nedda simukuba naye binsobedde. Wangi? Kuweereza kadima. Kale nze Kayita Benoni Paatu ey'obulenzi ssebo. Yes Kayita. Kakati nze mbadde omukyalo yatusomera ennamba y'essimu tuyinza baako kitukola ku ssimu eyo ssebo. Kale taata. Muyinza obaako kye mukola. Kale tweyanzizza. Bali kuweereza kadima. Kale muzeeyi. Amannya agange Keyakobo Kikumago Nakaseeta. Naye omukyalo oyo atamwatta kitegedde byayogera bulungi kubanga
yagambye Olubuto yali tamanyi nti mweruli ate dakiika emu ate lwamwezi gumu kati zisibitegeera nange bebinsoberedde awo BFM. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullah. Jamila mwagisi wasano ngandi wana kisoba ndege. Yes sebo. Naye kati kadi maolaba nze kyangamba omuwala oyo wabanga alina evidence akwate amabaluwa g'omusawo ge yamukebererako agatuwe tujja musondera sente ekintu kirera isi izo sente ntono nnyo tono nnyo tegedde Wange Mwami kadima weba yatuweereza zikansana nnyo nga nsezedde mu kitimbe Butambala mbutuufu omukyala akutteko kuba naye bwe Butambala teeka abasala tuli bali nearby tuli b'okumpi naye tusaba bannange banabeti batuyambeko nawe omukyala jagenda mulambuleko awo kabasala kumpi naye omuwami gwakugambye Lawrence Dr. Wegombe nange mumanyi kubanga yanzalisa nange nafuna infection eyo badde nze wange yafiira munda nibanzigiramu ne bamuzigiramu eggombe. Sorry nga kibi nnyo kibi ddala. Mwami kadima omukyala tali serious waliwo nasindise message akadi mu omukyala mufere temutawaana watugambye Mama Chris Wange wabali tuweereza akadima ono Mama Chris naye banaye omwala naye nze kyengamba anoonye bunoonya ddagala ganda anywe oba baddawo nti byakulongoosa bano ennaku zino buli omu ayiriba tuli mu kuyiriba sente teri nze ngamba anoonye eddagala egganda anywe ajja te ate yabuusabuusa gwe okolagana n'omusawo n'atasobola na kumanya nnamba ya musawo sibaga nze Mama Chris afunda ekigere mu mbirizi za unene kale nnyo omukyala yantuukira eno kaboggoza anoonya muntu we abambi ne ŋŋamba nja muyambako bamuyita Christine Namutebi wekajjansi anoonya maama we bamuyita Nakato Rose yazaalibwa Ntwetwe Kiboga nga yabeeranga wali eri Bukoto ne taata we Kizito John maama yamuleka nga wa myaka 8 kati wa myaka 28 kitegeeza myaka 2 egiyiseewo asaba yenna alina kyamanyi ku mukyalo ono amukubire ku simu ku mukyalo ono Nakato Rose essimu eri 0755 71 27 0755 71 27 twagala wange abana njagala bategeeza abantu mwena tubayita olunaku lwakutaano galo wange mitanda bulaga gye tugenda okubeera bane mujje ndoza mutwalo gumu n'emitwalo ebiri VIP tutandika ku ssaawa 10 emiryango giggulwawo mujje mmungi mulabangu kabogoza abayimbi bangi Mary Battalion Skin n'abalala bagenda kubanga mwerekedde ku kale tujja bagamba ebijjako mu show yaffe ddako oyinza n'okuwangula ka ticket bw'onampereza ka WhatsApp ne kansanyusa mubeere bulungi mweraba